Sekwewo ne bannange saba muzikirize protocol sijja giddamu olw'embeera y'obudde ate nga engeri gyetera okubeeramu MC manyi kyekitegeeza okumala obudde obungi ng'oddamu bye baakoze ki bye baakoze. Kawange Mbuga nsaba okkirize bw'atulira abantu bamwe tuli nabo sijja kubava kumukumu nga bwe bajja nga bwe ntera okukola kubanga buli lwemala okikola abamu abakulu abagamba nti kati gwe abayamifu abagamba birala gweyagala kutwonoona mubaki bandi ng'enjala gy'abakyala mukama wange buti nsaba okkirize tandike ne magezi ono Anwar asaba nsaba okkirize amutolere ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Yatodde salaamu eyawamu tukkiriziganyizza nti eri kuddamu kye tukoze eki kye tumaze. Mukama wange Mbuga tulina musajjawo ono nga ye Daudi Balinda. Daudi Balinda looya naye anaatera okubeera omulamuzi kubanga abeera nnyo n'abalamuzi. Ndowooza engeri gy'obeera ennyo n'abalamuzi onootera okubeera muki kyemmanyi abalooya abalungi batuulako n'abalamuzi ne boogera omusango tegunnaba kukola ki kusala. Abalamuzi tubaaniriza banaye baliwo. Tulina baba waffe kale muto wange Aisha Kalule Kalale yagambye Isa nti bamuggyako eri amagezi naye ku bitabo nze nkyalirabako ate era ssebo Isa bw'anaaba agenze eri ebwizibwera bajja kulijjandako naye wano ajja kusigala ng'alikola ki ng'alirina. Taata tulina manyinaffe ng'oggyeko Aisha ate tulina mwanyinaffe Namayanja Mariam ono era nkakasa nti mwami Bakuuba akakasa bulungi sijjukira nnaku za mwezi naye naliwo nga bakwata ki ekibaatu Haji Magezi ne mwami Bakuuba nga bamugabayo era ndowooza waatali nange nsobola okulamula mu mbeera efaananako bwekyo. So mwami Bakuuba akwata bulungi essaawa yegatwagala mukuma. Tulina muganda waffe mukulu waffe birungi lwabwogo kamusabe asembereko wano omulabe bano taata be yazaala Ettoro. Ssebo tusanyuse nnyo okulaba. Tulina baaba waffe ono ye tajja kubaako kyangamba naye nga ye mukulu waffe ate nga ye ssentebe waffe Hajjati Amina ono Kabalanzi Magezi Aboole. Tulina mwanyinaffe Mariam Magezi Kabataresa Adieri bweziteekako mpaaku musango yatye. Tulina Zainab Magezi Kezaabu Adieri era Senetoro. Tulina Fatuma Balinda Sesanga empaaka era Adieri Sendera. Mukama wange abantu be bazzukulu bengezaako okulaga. Nsaba okkirize tulina omuzzukulu omulala Hajjati Sifa Lwasa Balinda Kabalanzi takyayambala ngoye zaffe twakkiriza nti twamugaba era ayambala gomesa ebbanga yonna obakubya akavulu. Tulina mwanyinaffe Asia Kinyiri Asia Council
yasoma amateeka naye nga Asiya kirimu edda. Erinnya Asiya erya jjajja waffe lye baamuwa ate era naye yadyeri. Simanyi lwaki epaako mu bawala tuzikekkereza naye naye yadyeri. Tulina mwannyinaffe mukyala Ssebaggala Rola era nga yakulira ekitongole kya Joint Medical Research Center ekyo JCRC. Kamange tulina muto waffe Obedi agaba abala n'empaako abala ate era nga twogerako ne lyahudu Katulamu akola mu Paalamenti ya Uganda. Mukulu bwe yavaayo n'alekayo ono kati simanyi oba n'oli bwagenda okukola ki okukola bwetomanyi obulungi. Kansabe mwannyinaze Eunice Adyeri Kimara bano taata bwe yazaala Tooro. Tulina Isima Rugweza ono naye ebyo ebiwangu naye yakoze ku by'obuyonjo. Bannaye omulaba eby'obuyonjo tebikwataganye nga Isima ono yakola ki? Tulina Mariam Magezi bangi naye tulina Mariam Magezi Hani abooli kati oli yafuuka Muganda nnyo naye ate ono nafuuka Mutooro nnyo. Kaakati be batukiikirira oludda olwo ne luno. Mukyala Ssekabira Dokita akulira eddwaliro ly'Omwana. Tulina Kabaranzi Janet ono yaddirira oli Obutooro era ye tasobola kuba mukulu mabega w'abaddeyo. Tulina Wahab twamukazaako lyakadidi alina busitole bungi nnyo kati twamukazaako lyakadidi. Asembayo ye mukulu waffe ddala omusika wa Jabasi Balinda Haji Sheikh Siraji Balinda kamusabe atole kusalamu kulwabala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono ayiseewo muzzukulu naye nga Dr. Shafiq Mugabi. Mukama wange nsaba okkirize tetugenda kwogera bingi kubanga bitegerekeka naye ngenda kubabulirewo obuntu bubiri. Kyenzijukira Mwami Kabinenda akyogedde ate mbadde mmanyi kyali Cold Kampala wokka kubanga abamu batuzalira mu fulaati kale netubeera eyo waggulu naye abantu bakyalanga ewaka ennyumba nekola ki kati engeri gye twabeeranga ku fulaati nga ne ku sheedi tukola ki kati abagenyi bwe bajjanga basula mu nju nga ffe tusula ku ki kati abali wansi tebatukola ki tebatulabanga obutinti eyo gye ki etwalina kyekisa kya Haji Magezi mukadde waffe taata kyabadde ayogerako. Ekisembayo kyazijja ku likajjo oyo yeekanze yaliwo Mukama waffe taata yakomawo nga tumulengedde eri wansi naye nga tuli mu kulya bikajjo ne tumuleka najja n'alinnya amadaala n'akonkona yasanga oluggi luggule n'ayingira mu kiyungu n'obuveera bwe ne yeetikkula yagenda okulaba teryamufaako ffe nga tuli ku sheedi eno tumukola ki twamulabye dda naye nga tetukoze eki ebyaliwo okuolwo twakkiriziganya ffenna nti teri kuddayo kulya biki bikajjo mwenna buli omu akuba akafaananyi akaaliwo omusajja mukulu tetumukoze eki tetumwamiriza. N'ebigambo ebyo Mukama wange embuga nsabukirize tukwebaze nnyo nyini ddala
bw'otuusa awo nga kati bwekola ki mukama wange ffe ng'abaana nsabukirize abaana bawala tukamyane wansi twebaze mbuga olw'okukkiriza najja wano mu maka ga musajja we Haji Magezi. Nsaba mukkirize tetugenda kwogera bingi naye kansabe mukama wange kulage ku bamaama baffe abakyaliwo.